ko ogamba otya obulamu gye bane buli butya ennaku zino anti nze Jacinta Love nga bulijjo weewaawo oyinza okubuuza leero Jacinta Love ali mu kitundu ki era ali luddawa kale nno munnange wendi si walala ogenda kwewuunya embeera yo ndala nnyo akaseera kano bayitawo Light World Center and London Beauty ojja kwebuuza ekifo ekyo kisangibwawa era kiri mu katundu ki kugamba nti ogenda kuba omanya kiri luddawa era lwaki nzize mu kafo nga kano sirina muntu mulala bayinza saagala kukulwisa mukwano mba njagala kusaba okulire nga kikyayo kya mangu ddala ndi n'omukulu mbane saagala nakumwogerako na uniform Seka Haji Rasta Smart zoina kulya nga mutala Rasta Smart oba nkyali muto nnyo na mutala Rasta Smart n'ebirala byonna na uniform y'omukulu Abdul Mulasi njagala tugenda kunyumyamu katono nnyo bintu bigenda kubeera on point ate mangu ddala abeere nga tunyumizaako buli kibu Seka Seka kiba kibi si kibi kubanga ndi mukkiriza ate ndi musiraamu yadde sinaba genda Mecca. Soko tubuuzeko tunakugenda mu kya Mecca. Alhamdulillah. Nakyo nsaba Allah naye akintuuseeko. Anti abasiraamu mugamba inshallah nja kugenda inshallah nja kutuukayo. Katukusabire. Weewaawo Seka tubuuzeeko Abdulnasi. Amanya n'eddoboozi lya Abdulnasi Gabisomogere Rasta Smart Farm Manager Digital Facilities Man Papa Africa nanyini bakazi gonna ebitiibwa lanka zonna zeezo. Yeah. Anti omuwulidde olwo sitegede simungerezo siwulinangako ajaba alitugamba so tumukyaliddeko ekifo kino oyinza okwebuuza kiri luddawa agenda ba abitugamba ekifo kino tekiri wala era ogenda kubanga ajaba alitugamba naye twagala sooke tuddeko ekintu waliwo ensonga eyatuleese wano twagala tumanye Abdul Mulasi omanyi kati waliwo embeera egenda mu maaso mu kaseera kano tuli mu kaseera ak'obugumu. So abayimbi bonna bavuddeyo Abdul Mulasi ne bayimba n'obulya gundi yakubye kalo ate abantu abasinga bavudde ne balaga sayidi yaabwe entuufu nakugamba ze pagira ono ndi wagundi ne wagundi kati tugambe kuba buli muntu ayagala okumanya omuwagizi we Abdul Mulasi wange lwaki mwagala n'okumanya sayidi z'abantu nayidde mutubuulire kuba nti twagala sikuba naye twagala mutubuulire tumanye nti munezemiggo nga batulabamu ebirala kalulu katabuse Lero basobola tugambako nti mulenzi mbwa wano kwanza omwagizi wama asobola omanya ali eyo asobola ogamba nti naye nze era gwe kala gyonnengereramu gyeyo gyendi kala kyeyo gyetutannaba nze kisookera ddala ebintu ebisala nnyo byeyingizaamu naye ng'ate nze abawagizi bange bonna bange abakala ziri na zino kyobola nze njagala nsi yange nyina kyenvu nyina bulaaka nyina n'omusaayi guno kitegeeza ensi yange yonna njagala n'abagimu nawo otsikatiddeawo n'omusaayi saagala gendayo emanaagendayo nnyo naye nga waliwo abayimbi gwoteekateekwa kati oli muyimbi ogwomu ku bayimbi tumanyi nti buli ng'ombe ebeerawo Abdul Mulasi tumusuubira buli kibawo mu ggwanga Abdul Mulasi tumusuubira okuleeta ekintu tusuubire ki luno kyokola nabakuba surprise namanya nti mugenda kisuubira nti Abdul agenda kuyimba kubikwatagana n'engano biyimba tetusuubira kintu kyonna muyina kye mugenda okusuubira byonna ndi mukuŋŋaanya bwongo bwabyo byonna ebikoleddwa era mbasuubiza nti byonna ebikoleddwa mu mwaka guno 2021 mugenda kugwa ku kizibu ebisinga byonna nabiteeka mu nnyimba ezo byali mu pulaani ezasooka bino byonna byenze ennyimba oba kati bemulaba nabiteeka mu luyimba lumu obeera tekijja okubeera creative otukalenga byali mu pulaani wati wali omuntu yasooka kulowooza byali mu pulaani kandi okubeera Abdul Mulasi ayimbye byali mu pulaani naye mbagamba nti Museveni okuddamu n'atufuga byali mu pulaani kati era ajja kuddamu obisangi agenda kuddamu obisangi era mugaye nti byali mu pulaani agenda kuddamu oba bigenda kuddamu ebigenda okubaawo naye kyeggamba ngenda bikuŋŋaanya byonna ate ebibaddewo mu ggwanga wano okitegeera nkikuwe mu kintu kimu mu luyimba lumu nga lwakabiri
kutubulireko maitulawo kulaba byonna ebyo byonna bikolona ebibaddewo ngenda bigatta mu luyimba olwo tubulireko toki obakola abayimbi mu biseera ebisinga bagenda lockdown yewe ine engeri gye bayisiza yabayise mbakuyita kuyitamu nebayitamu okisangu tokolwanga tigwenze kuba nakulaba kiki lwaki tokyuka lwaki tokola kito osigala onyirira kati sirina pulesa abayimbi abasinga beetera ku pulesa beetera ku mabanja mangi balina ebizibu ebimu ng'abayimbi omulimu gwavaawo abamu badde balya ku mulimu ogwo nga bw'atayimba talya kekali kemubuuza mu bapurezenta nti bw'oba tokoze bw'oba toyimbye okola ki ekirala kati waliwo ababadde balya ku mulimu ogwo nga gwegokka kati ate ffe tulina emirimu gye tubaddemu yadde nagyo baagisiba tubadde n'obubaalabaala nga twabukolera abantu buli wiiki akuweerezaayo 2 10 bazigala twalirine obuntuntu bwe butyo naye emirimu egyange era gyonna gyonna egyagivaamu sente gyali egyo bwe gityo kwanze badde nkola amabala nga ngakolera abantu kati nze nga sigabaamu naye nga nzimba ebbaala oba nga oyinza okukola ekintu kino naye mmanya nti nteesemu obukadde 2-3 kati ne mmanya naye nga omuntu gwe gibeeremu bw'oweza miliyoni 3 nteeramu n'amagoba bwegati ogitwala ebisigadde byonna bibyo kati nze yebadde bizinensi yange nabyenkola n'okugula amataka nga ngula amataka nemmanya eri obuguzi obukadde bumeka 10 obadde kitunzi obadde baproperty master bwe batubaddeera kati ebintu byembaddemu era egga amataka nkyagalimu kati ngula nensalaasalamu nenkatunda ndi musuubuzi waalyo nobeera ngaotetenkanya okubeera ng'obaawo kati naye era kati lockdown eno sisuubira nti abantu bali bakyagula amataka abantu baavu lockdown yaleno nebintu bingi nnyo kyekugambye nti ebintu byonna ebisinga byayonooneka oli ogeraga obwavu kati bwatuyitamu ebyo byonna byesiba nagezaako awonawona netubiranga naye nga tewaliyo omuntu ate kati tufe ebintu byetulina bibanja byabbali mu kyalo byabalimi baluuzi nino omugaga gine esaidize eyo ng'engoma luweera eyo naye nga gamba sirina sente zigendayo kati kale Rasta Smart ani ate oweeka bali batya abeeka oweeka ali ate oweeka bali batya kubanga abeeka mubeeramu abaana omukyala abeeka bali batya abaana bali oke abamu bali wano na mirimu nkola nabo nabalese waka omukyala yali gyenavudde e Bulaaya ennaku zino kireewa mukkirizamu okubanga mutambula engeri gye mubeeramu mubeera anti kati zaate sirina bulaka gundi passport akatala kange katambula butambula kasennyonyi baazita nze nensimbula nengenda nendeeta emaali nenkomawo nemulaba Abdullah waliwo embeera ebaddewo tulina abakyala ababaddewo wano abakyala abakuukutivu mu kizigo wano e Uganda ogamba genda wama anti gundi genda ewagundi omukyala waliwo omukyala shuwadiru ne anti bisusu embeera nyebaddewo nti era kati obaddewo omuntu bayono yesiga gamba waye sati nze alina ojjoza waye kanzu nze alina ojjoza yahaji abakyala bano okubanga kati wano wetuli ebintu bingi ebikolebwawo byensanze ebizigo era obadde nga bigenda ku social media Abdullah akoze gundi enduuka litunda ebizigo abakyala baagala okunyirira abaagala okulungiwa njagala okutangaza emitegeeza abakyala bano bakuteekamu omutima guno okubabeeramu ennyo omanyi obeera nnyo okumpi n'omuntu osobola okukola ki ofuna ekintu bakuteekamu omutima guno nti kola bwoti tandika okola ekizigo bali batya abakyala abo ebizigo byabwe bakola bizigo byabwe byawano batabula byawano bakozi ba bizigo ebya abo oba ebyabwe bikola ensusu ate abakyala abo nze wakati waabwe saali baabwe bakuba bayagala kwekuba nkokola zaabwe bizinensi zaabwe baagala bazinyingizeemu
Okuba batugamba nti omuyazi yagala okugolola ennyumba ate okwogira n'osinga n'otwaliramu amabisusu n'agolola ate nnyo. Waba abakyala bonna mikwano gyange naddala Suwadde yali best friend wange akwendaku zino omuwuliza ate ekirala nga mu bizinensi ye nalimu nali marketing ng'olinga ambasada w'engobe omulangira buli gw'olaga nga buli kivulu ngenda nange ate ye mukyala kugamba akola ng'omuzadde oba omunnyonnyodde asobola okubeera ng'ategeera kyokolaki kyogamba. Ekyokulala omukyala oyo yateekangamu ssente mu sso zange zemba ngenda okukola ng'abeera saponsa baayi Suwadde katononyaawo ng'ateekamu nga bwe tumanyi embiranye yali ebalwanya ateekamu nga promota kuba nze nali ndi promotinga muziki nga promotinga kampani ye kitegeeza nze nali muyimbi nga ebivulu byemba ngenda okutegeka alina okukola ki okuteekamu twali tukola bizinensi nga nze ku mulyango mutundira ekizigo buli omuntu ayingira asasula omutwalo afuna n'ekizigo kyabwerere kitegeeza bwemba nkutundira ekizigo nenkuddiza 20,000 nze ntwalako 8 yaleetanga akazigo ak'ebbiri oba ak'essatu oba ak'olukumi konna kabampadde mba muddiza bwemba nfunye abantu tugeze nfunye $1,000 naye abaako ne $10,000 ku 10,000 kati bwebityo byatambula si nanyini kintu kuba nze nali ntegeka nga ntegeka sso ezo ye atekamu bulango kati awo wemugabirako ansa bwe yali kati omukyalo oli we baali balina obuntu bwabwe nga bo anti lususu baali balina obuntu bwabwe nga bo mu bizinensi ne bakyankalana bwe bakyankalana ne bayiya ebyabwe byesaategeera oba amulowoozi gwali gooli oba gooli nange nawulya busumbuusa kati gwabalwamu ono yali mukwano gwo oli yali akolaga mamawo kyemanyira osobola okwawula nti kati ono ddoboozi lya maama lino lya muganda wange naye kati kyoba twasekubuuza nti ebintu bya Suwadde ano nnyo nabiddamu kubanga nabimala byalimu bafamire abaabwe byalimu ebintu bingi nnyo kati nga sala nnyo okubirowooza nnyo era nabivaako ne mukyala wange abitegeera byali byabuyaye Suwadde bali mu life ye nebbaawe byali byakalebula abantu ne bategeera nti byakiyaye tebyaliyo nze simulyangako tetujja kulwayo eyo fawaland abadi media kyotegedde okitegedde era awo wenyini tulina omukulu eyavaayo ennaku zino kimanyi batenga omulala yali mukwano gwo oba yajjako n'abeera mukoddomiiwo bebiddeyo alina amawulire gabadde akola ennaku zino kimanyi obaddeko ogalaba nagamba nti nze abakyala mbawasa party time era navayo nalaga ebyomusawo Oluganda nagamba nti nze era nze kusawula emmotoka ye atambulamu n'ebintu bye ne bajjajja atambula n'abantu era atambula n'obuntu we nagamba kati wano bajjajja nga bazibu babuuka n'amasaŋŋanzira nti ababe ye bonna kuba ye yalondebwa ng'amawulire gonna bwe gavayo ne galaga twagala otubuulireko kati bebiddewo yali muno yali wa family bebiddewo mutwalanga mutabani wange abaana biddeko ku byenkola nabo ne baagala omuziki ffe twabaagaza omuziki kati bebiddewo ayinza okuba munnaye ebintu bizibu Pasaiga yali muyimbi bwe yava mu buyimbi naga Katonda amukoze eki amubonekedde n'afuuka pasita abadde akola ebyamagero n'ebirala bye mulaba ebyewuunyisa kakati bibiddewo ayinza okuba munnaye nga yaguze ejjembe li kubanga ejjembe baligula buguzi gwe wenyini osobola okusikanika n'obeera omusawo nga tuwabusoma tolina akuwadde emmandwa n'ogenda etizeni oba wana wano mu Uganda waliwo abagazimba ne bakuzimbira ejjembe ly'ekkozi netandika okusawula kati wagera ku makyala ga nti musawo ali mu bitendera bya mirundi ng'ebiri ayinza okuba nga ddala alinayo bajjajja be abaamulinnye ku bintu ebamugamba ogera kuvumula abantu oba si kyo nga yagula ejjembe lye erimukolera emirimu kati tetujja biwakanya nnyo abantu bakyuka kubanga
wabula kyenkubuuziza nti buli muntu kwa bakumanyi omumanyi nnyo ova n'obuddu naye mwalyako wamu ekyo ekyejjembe ekyegundi sikimanyi ekyobusawo Buganda tomanyiko nti kyemmanyiiko nti musajja yakera ku mata n'ayiya akayimba ke akawanga kwogera n'akawanga n'akateekangawo awo nga naffe abayimbi twewuunyisa kagira kati Tolaba twamanyako kugira emiterera n'egyobuwangwa okwagala tugamba kozesa bonna obuwanga okuyimba oluyimba lw'akawanga nti yali process mweyayita kubanga yali yarabisibwa dda era agezaako okutuusa ayinza okuba munnaaye nga weyesigama nnyo ebintu ebyo manyi bagamba kyoyita kyekikwejjira oyinza okuba kyamwambala naye nze sibimanyi mu music banga lyetuyimbye naye simulabangako ng'ali mu bintu ebyo naye nange nabiraba ku radio ne ku TV nga abyogerako ate kiri ekyokugamba mbu awasa abakazi kiseera contract ya myezi 6 bwogera nnyo myezi 6 bwogera nnyo ebintu ebimu bye najja nnyimbako emabegako ekyo ekigambo kiri mu bufumbo bwa liizi oluyimba baluyita contract night luli mu luyimba lwange obufumbo bwa liizi nti nabyogerako nti abazungu bawasa bbanga kati ayinza okuba naye yakitandise akuwaseemu omwezi akuwaseemu omwaka oyinza mugamba kyebibiddeyo akikole mu kwegendereza omwezi ayinza okujja omukyamu najja mu mwezi oguddako manya omukyala alina kumala kukumanyiira n'omutegeera ennyo okunywera naye okutegeera nti omukazi gwende naye mwamazima ate bino yogenda nga gamba yasawula abantu ne waba kusanze ewasobola okusanya byonna bye bimu akikole nga yeegendereza kweba munaamutegeera nti ate nabo bafere kijja muleetera obuzibu bw'anaaba mutuufu nakyo kijja kuba n'abasawo Abaganda baliko ababafuga. Okay, nga tumaliriza mukwano ng'omulabi wa Lulani Urban Media tugamba tugenda kutuusaako buli omu okuba mu nsonda ez'enjawulo wano na wali kyalo ne kibuga tukube emmanga n'engulu nkyali Jessica Love nga bulijjo tugenda kumaliza n'omukulu Abdul Mulasi waliwo akatalekeka wano wetuli nagambye wetuze bayitawo ku Light World Center and London Beauty ekifo kye tulimu si kya muntu mulala kya nkulu yennyini Abdul Mulasi twagala tunyumira ku katono ku kifo kino era tugulire asangibwawa mukulu njagala kwe yemidwa ogamba abantu kubanga nze simanyi ngeri gyengera banyonyolamu naye otulire osangibwawa business omulimu guno kubanga ekifo kinene gyetutudde no tuli mu ofisi ye mumusanga wennyini watula tugenda kulambuza olaba ebintu byonna byakola ebyenjawulo atunyiriro katono akola ki lwaki yakubadde yakoze idea bweti kyo kyamuinspiriza okuba nga akola ekintu kino ekyabakyala oba lwakuba nti oli muntu nnyo w'abakyala ng'engeri gye wali nannyini faamu ensonga ogituuse kateyagala abakyala togamba omukyala wakalinga mulabako edda asobola okudda n'ogira nze Abdul Mulasi era nga bulijjo nasazeewo nkola edduuka lino erikola ku nsusu z'abakyala era mwenna mbakoowola gye muli nambaga mujje mumpagire ebbanga lyemmaze nga mumpagira mu kuyimba kati njagala ate mumpagire mu kizigo ekintu kyennyina kya mutindo ebintu mbijja UK ebyambijja Dubai nyina Rwanda nyina ne Congo byonna biri oligeno byennina mbasaba mujje mumpagire mujja wane Makindye otuuka awo buuza ku Pakalasi otuuka ku Pakalasi kirire kuba eryo emabega wa Makindye House ekkubo eryo ery'ettaka buuza Light World Center oba si kyojja kuba ku ssimu yange 0752558 ombeere nga nkudayirekitinga bulungi ojje wano tukola ku bintu bingi nnyo ensusu tukola make-up n'ebirala ne scrub byonna tubikolako wano mujje abakyala tubakuuta ebigere nyinamu abaana wali amasaji ngenda kuleeta ebyuma nga byo okituulamu butuuzi bwoti nze nomba sikutteeko nabireese otuulamu butuuzi bwoti ekirala nkikusiba busibi bw'owulira nti omugongo guno bwe gunnuma nyina masini gye naleese ngikuteekako buteesi bweti netandika yo ku masaji nga yo tetunawo kuvaala nange njagala nsooka engezese ebintu bino so omulungi omulabi wa Lulani Urban Media nkugamba nti tuwabire okuba nga osubscribing bane abantu bagambe babeere subscribing bane mutufollowing wonna we mugulu linki obanze nabanyifunye gyajje baweereza nange tutambulira weewaawo ate munaye tugenda kuba nga tutambulako nga tukulaga omukulu Abdul Mulasi kiki yaleese ekipya mu nsi yaffe kugamba nti tovaako mukwalo beera nga otufollowing ate musubscribing beerako tovaako
Bulungu omukazi ansindikira mu inbox bisobola okukola ki tukuwa oyiro gwoteekako muyina wuuli wali ajjako obugalo obufonye kati n'oyambaza n'obeera ng'ogira oti oyiro n'akuyingira bulungi otegeera eno giraavuzi ebyo za feesi z'abantu ennumu waliwo abantu tuteekako yadika twongeremu kalaiti oyongeremu ayongera okutangaala ebizigo biibyo bino biva UK nga obiraba namu ebikongo bye bino byala mukongoli manye tulinamu abakongo abali eyo bakongo mwagala ebizigo byammwe bibino tukalolaiti yenna wammwe tulinayo na bino namwe Rwanda gwa mu mubiri ne gugonda ne kanyuma bulungi oyiro kati tulinamu sukaabu gundi zino zonna That is for facial scrub.